Twamera basatu mbozo wokusatu yani yali Aizoni T oba wali simanyi oba agenze simanyi nenga nze kimanyi Aizoni T alina okubeerawo wano. Baby Deo tukuba omuziki ng'avuga bodaboda ku Nasa nenga wabeera ku Nasa ajja ku Yamaha Center okumbuuzaako osegeera kati Baby Deo yanjagalanga nnyo olw'okuba buli yajjanga ku Yamaha Center nga mugamba mwana omuziki gugenda gutya nga ngamba tugukuba ne Fefe Buusi Baby Deo dry tea okitegeera n'essimu yaliko okitegeera naye nga kitalo nnyo bannange inailayi wa inailayi wala jiuna amakulemo kano eyo mugulu abali okoba muyimbira bamusinza olina amaanyi kuno kunsi gwe Katonda w'ababayina ennaku ekitiibwa kide gy'oli nali muto kati nkuze ku byenzize ndaba tumusinza ayina amaanyi oyo Katonda w'ababayina ennaku ffe tumusinza ayina amaanyi eyo mugulu abaliyo bo bamuyimbira bamusinza ayina amaanyi kuno kunsi gwe Katonda w'ababayina ennaku ekitiibwa kide gy'ali. Mwebale nnyo Edikanzo naki. No, the only problem is where you get late. Ngabo manyi nti UNCC ina their rules and regulations bangena kuleta omuyimbi wano. Much as it is space y'abayimbi tekitegeeza nti osobola okuyingirawo n'enkya anytime you want. So bayina emitendera gye tulina okugoberera. So there are sometimes when emitendera gitulemesa omuyimbi n'agamba nze bannemeseza okujja basi kyekyo just olina like any institution eri organized olina okuyita mu mitendera, that's it. Naye nga kuma tetunakozebwa apart from bwetujja mu mbeera bwekyo kibadde rush nga ebiri ekitwagala kikola UNCC begamba mulindemu tuyisemu process yawe nga bweri oluusi etawaanya naye nga otherwise tewali sikirina nkubizibu. Omuntu ayinza okwebuuza n'agamba asindi moment ajajjukira ku Baby Deo music we okuba ekituufu ali music we because engeri endala gye tubisire badde mu bantu bangi so you never got to know him as a person but his music is unique. Otegera topics ezo gyazisanga otegera you won't find these topics anywhere. So abayimbi nga ye batono nnyo ennaku zino. That is why tugenda mu misinga nnyo baani ani omulala agenda okuyimba topics otegeera it's not something that I really talk about but nze pa respect eri abayimbi nga sobola okuvayo naye gera ekituufu ekikye he spoke his truth ekyo tujja kimisinga eyo originality otegeera tujja kimisinga nnyo. Okay, waliwo bodi gye nakolako interview naye n'agamba nti ye akkiririza mu nsambwa era agenda kuteekawo olunaku olw'okwokya Bayibuli. Kati olunaku olwo lwabadde terunnatuuka yalulangirira olw'okwokya Bayibuli. Oyinza okusuubiriza nti kyekyamuviiriddeko okufa. Bakukyeyogera. No, sirina kyemmanyi ku ekyo kitegeera. I believe buli omu alina engeri manyi as a human being tulina free will. Osalawo kiki oyagala. Ayagala osinza emisambo era ajja gisinza. Ffe abaagala Katonda tuli different. But kiri ku choice y'omuntu. Kati tosobola munenyaye kyasaze kukola ng'omuntu omukulu ategeera. So tosobola munenyaye. So I will not judge him for his choices. Dakika 10 okundiyongeza akawanga nga tetunakukijaga tugenda kukutema emikono tumale tuteme n'ebigere kati bwe katogera tukumalirize n'obulago nakagamba nawe owulira abasajja bwe bagambye kati nsobi ki gye nkoze okujja tunyumyemu kawanga
ekigambo wakirire bwe kiba kimu simanyi oba weebase muganda wange zukuko oyogere nakaponderera nakakyusiriza nga wa nakapembereza akawanga yogera nga mye ngawanga yogera kikekyakuta nawe olaba abasajja batabuzi bambi yogera akawanga kagana kawanga jukiramu ugo wangange zibaddeko kuja ne tunyumyamu kati zibeye kagana bakunyumize ku bataka b'eddasero baali tebazanyirwako ekibonerezo kye bataddewo ng'oyina okukisavinga nga bwe ziba mbongo nga bana oba okugoba ku kyalo kati kasuku baali bamugamba musanyawo bamukwata ne bamutematema ng'alaba nababyaka makimu mwalinde sengenge nawanga lwatonde kulidde bwe batyo ne bamutta ng'omumbi wa boda Baby Deo sita kano kekadde esomese buno obubaka njagala bugende eri ku buli midomo buli muntu oyina okubeera n'ebyama mu mutima si buli kintu ky'olabye ky'olina okukijajamya. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwana ttu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.